Tukoye bino bye bigambo Minisita omubeezi w'ebyemizannyo Charles Bakkabulindi byabadde akozesa bw'abadde asisinkanye Fred Muwema ne banne. Minisita ekisinze okumutabula be baddukanya omupiira okussa oliigi ebbiri omuli eya FUFA saako n'ekulirwa Fred Muwema etali wansi w'ebibiina ebifuga omupiira mu Afrika n'ensi yonna. Minisita agamba nti kino kye kiseera enjuyi ezirwanagana okuzzaawo ekitiibwa ky'omupiira abantu basobole okugweyagaliramu. Gye buvuddeko Bakkabulindi yasisinkana abakungu ba FUFA nga kati alindirira okufulumya statement ku muzannyo guno. Olw'obulungi bw'omuzannyo mu ggwanga muno okubeera ne FUFA ebbiri n'okubeera ne liiga ebbiri tekiyamba abantu batusekerera ate kirina engeri gye kyonoona future y'abazannyi tulina okukimalawo. Byateekebwa mu constitution structures empya eziriwo za constitution zigobererwa. Bakkabulindi yennyamidde nnyo olw'engeri liigi ebbiri gye zizannyibwamu omulundi ogumu ng'ate ekituufu abali mu mupiira bakimanyi. Asuubiza okutunamu buli nsonga ekwata ku mupiira naddala lipoota ya Abbas Kawaase Mukasa saako ebya FUFA ne Muwema. Frank Serugo, WBS TV, Kampala.